Anti webale nnyo kurembooza eyo era mu ngeri y'emu ng'olunaku olwaleero bwe lubadde olunaku olw'okujaguza nga lunaku lwe twandirise holiday nti lwalangiriddwa Esther Mbayo ng'ono minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti nti lunaku luli public era mu ngeri y'emu tutunuulidde ebyentambula n'ebidduka nga bwe bibadde mu kibuga Kampala nga Saikayasin Sekalala yabaddeyo okubanga bino abyotabuliro kabitowe. Lunaku lw'eggulo enguudo ez'enjawulo okwetooloola ekibuga ekikulu Kampala zaggaddwawo okusobozesa emikolo egy'okulayiza omukulembeze w'eggwanga okugenda bukwakku awatali kutaataganyizibwa kwonna. Olunaku olwaleero tutambuddeko era tutuuse mu bifo ebimu okulaba embeera ebaddewo ku nguudo ng'emikolo gy'amalayiza gigenda mu maaso. Tutalaze ekibuga okulaba embeera y'ebyentambula omugotteko gw'ebidduka n'enkozesa y'enguudo ez'enjawulo mu kibuga ekikulu ekya Kampala. Nalaba lulinga bagamba nti gagenda kulayira sibabo bagenda keera bano babalagibwa. Enguudo ez'enjawulo mu bitundu nga Kamwokya, Bukoto, Ntinda, enguudo nga Jinja Road naddala ku nkulungo y'ebitala okumpi n'akakiiko k'ebyokulonda, enguudo nga Kampala Road, Bombo Road ne mu bitundu ebya wansi w'ekibuga nga Wakisekka, Clock Tower gye baakazaako erya Ssawa ya Queen ne ku paaka enkadde. Ebyentambula bibadde birungi nga tewabadde kalipagano ka bidduka nga n'emmotoka ku nguudo zibadde nsaamusaamu olw'abantu abatono mu kibuga nga n'emirimu gibadde mitono olw'okubeera nga lubadde lunaku lukulu. Kinajjukirwa omuduumizi wa poliisi y'enguudo mu Kampala n'emirirwano yayogera ng'enguudo ezisinga eziranye ekitundu owagenda okubeera emikolo ekya Kololo Independence Grounds zibadde tezikkirizibwako bidduka byonna. Jo poliisi y'enguudo nayo ebaddewo ku buli nkulungo okulaba ng'ebigenda mu maaso era balabiddwako nga baluŋŋamya emmotoka n'ebidduka n'abagoba b'ebidduka babadde bagondera ebiragiro eby'enjawulo. Olunaku olw'enkya enguudo ez'enjawulo zaakuggulwawo mu kibuga era abantu baakuddamu okutambula n'okukwakkala eby'egyabwe awatali kutataaganyizibwa mu mbeera zonna ez'entambula n'emirimu. Olwaleero gabadde malayiza g'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Dr. Museveni era ensonga z'ebyentambula mu kibuga Kampala bibadde bisaamusaamu olw'okuba nti lubadde olunaku lukulu omugotteko gubadde mutini nnyo era ng'ebyentambula omuli ebidduka, pikipiki, emmotoka bibadde bisaamusaamu era nga tubadde mugotteko gwonna okutwalizaamu. Ku lwa STV Select Eyenjawulo, nze Saikayasin Sekalala wali mu kibuga